Mwebale nnyo olwaleero ate okutulindirira okufaananako Luguma alinda ennoni y'olusuku oba omuddo gw'omu lusambu. Kale mbadde mbabuzeeko n'empulutu oba empulubujju ng'akabajjo k'ekiwuubiiro, naye nga bwe kiri nti amaaso agalwa ku mutwe gatikkira engule. Nammwe mufubenga nnyo okusigala nga muli abakulu ab'essimbo. Bagamba omukulu ow'essimbo kibbo olukijjamu emmere nga kidde emabega okutuula ku bukulu. Kaakati nno ka mbategeeze nti nzize ate ekibaaze ensekere kyeyita mu kiwalaata. Twongereko ku bigambo byaffe, tusomese abantu olulimi Oluganda, tubabangule, tuboogiye ate tubakenkuse olulimi lwabwe, beeyagale bagambe nti ddala wamma twafuna ate abasomesa abafaayo wano. Olulasangeye kyekola, olulasangeye gwe mukutu oguliko ebikwatagana n'okusomesa Oluganda lwokka kati obanga tonaba kusubscribinga era nga gwe mulundi gw'okusoosa okundaba, sooka okoone ku kade, sooka osubscribinge okoone ne ku kade, awo tulyoke tweyongereyo. Olina okuba ng'ogoberera nnyo olikinge, okomentinge, osharinge n'abalala nabo bafunemu. Weewaawo munnange ekyalo Ddiba lya Mbogo terizingwa omu, sinze nzekka ajja okumanyisa abantu omukutu guno. Naawe andaba ojja kunnyambako tubamanyise omukutu guno bagutegeerere ddala. Bannaffe ba M Frank Media bakuba ebifaananyi, nkujjukiza nti bakwata ne videos ennungi ku mikolo kwanjula, mbaga, birthday, graduation n'emikolo emirala gyonna bakola ne live streaming. Saagala okongonterere mu birowoozo gwe munnange eyagenda Mauritania oba eyagenda eri Alaska, Canada, Germany, UK, USA, yonna gye muli, kata Oman, Saudi Arabia, Abu Dhabi, mugenda kuba nga muli eyo mu nsi zammwe, naye ng'ebigenda maaso mubigoberera wano butereevu, kye bayita live streaming. Bakuba n'obulango M Frank Media okubafuna yita ku 078 599 347. Ate mu abayimbi video zammwe muzireete bazishootinge ku miwendo mirungi. Video fulumya video etekebweyo ku TikTok, ku YouTube, oba ku mikutu emirala gyonna emigatta abantu, ogitwale ne ku radio, ogitwale ne ku TV, ennyimba bazikube ebintu bitambule bulungi nnyo ekyenkanidde awo. Naawe ogambe omusajja atuyambye. Nze ndiwo ku lwammwe. Mujja kubiyiga, mujja kubitegeera, mujja kunfunamu, kubanga munnanga akulira munda ya munetabula kyajjamu. Kati nno naasaagirira ng'ekimwa ky'omugole ekijjira mu siire ne kimala omuwombo. Bannange olwo nno olunaaba terufuuse lujjerengu. Bannasinga olwe baawoza baali 2,000 nga bagamba nti tunaasula mu kiyonjo. Kantuke ku nsonga. Ebitabo bino olulasangeye nkujjukiza nze nakiwandiika, kiba kya mitwalo 10. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3. Ate tulinawo effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kitabo kya mitwalo 3. Waliwo na kino kye bayita Bassekabaka b'ensi muwawa, nakyo kitabo kya mitwalo 3. Kati gula ebitabo bino weekumire mu kumanya olulimi Oluganda, naawe otegeere oyogerweko. Bagamba nti bali mwogerako omuzira bamutendereza. Beera mukalabakalaba nga bwana bwa misota bwe bagamba anti munnange omukalabakalaba bamusiima azizza ngoma. Kaakati nno munnange ebintu bwe bityo. Sajjabbi liwoomera mu ngabo, ate sajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Otegedde tobeera eyo n'osirika nga tomanyi oba ng'olina bye weebuuza. Gula buguzi bino ebitabo naawe otambule n'okumanya. Olulimi Oluganda lugagga, lulimu ebigambo ebizibu, lulimu engero enzibu, ebisoko, mulimu n'ennono z'ebintu ebitali bimu. Kati wano bw'ogula ebitabo bino ebintu bijja kuba bikutambulya bulungi. Weewaawo. Kale omuto anajoga omukulu amuddiza katwe kankejje, naye ekitala ky'omutabaazi neeyowuwe ekisaabaana. Lwaki siba tuusaako essomo ly'olwaleero? Waliwo kyemutera okozesa ennyo era mugamba nti eyamwalula esiridde. Eyamwalula esiridde enki tuba tutegeeza nki eno mulowooza? Eyamwalula esiridde tuba tutegeeza enkejje, kubanga mu mukolo gw'Abaganda ogw'okuyingiza omwana mu kika gwe tuyita ogw'okwalula kubaako enkejje, era ku biteekebwateekebwa kubaako obutiko, enkejje zibaako,
n'ebirala bingi nnyo naye sigenda kwogera ku mukolo ogwo nga bwe gukolebwa mu bujjuvu kubanga njagala kunnyonnyola njogera eno. Eyamwalula esiridde enki enkejje. Tugamba bwe tutyo olw'ensonga ku mukolo ogwo kubaako ngamba omukolo gw'okwalula kubaako enkejje. Enkejje ezo jjukira ze bookyako oba ne bazikalirirako ne baziteeka mu mmere ne bazifumbira mu kijjulo ekiriibwa. Kakati kwe kugamba nti nno eyamwalula esiridde baba bategeeza nkejje. Era enkejje ezo bajjako ezimu ne ziterekebwa. Enkejje eyakozesebwa okwalula omuntu bw'afa nazzi kuno bagisuulanga mu kyoto n'eteta n'ebengeya n'eggwaawo. Enkejje ezayalulanga abaana bazijjanga eyo ssese, baziyitanga ez'emazinga. Eyo emazinga mu ssaza ya Kabaka eri essese gye bazijjanga. Enkejje eyalula abaana ba Kabaka bagiyita Walulenzi, ate enkejje eyalula Kabaka eyitibwa Kayemba eba nnene. Abange ekinene kye kimira ekitono, mamba emira enkejje. Kakati nno enkejje mugimanyi bulungi Kabaka ennyanja katonotono era ziwoomanya. Ate enkejje muziro, waliwo abeddira enkejje bazzukulu bakikwata ennamukuma mu Kyaggwe. Kakati awo enkejje kyevudde yogerwa ennyo, kyeyava eteekebwa mu njogera eri teyamwalula esiridde. Naye omuntu bw'akozesa ekigambo nti yakwalula esiridde aba akwewerera, aba tayogera bya bulungi. Oba batakwewerera aba ategeeza nti emitawaana gizze gy'oli gikujjidde. Era singa oyoga nti gwe nno yakwalula esiridde tebiba birungi, aba ategeeza nti obuzibu bukujjidde, akabi kaanyiza, emitawaana gyerudde, emitawaana gizze, si birungi. Awo nno bw'oba mugezi odduka. Kyobola olugero lwe luli tugamba nti eyakwalula esiridde akwata kirenge, bwe lutyo bwe luggwayo. Eyakwalula esiridde akwata kirenge. Anti abaakubagulizaako naawe bw'owulira nti yakwalula esiridde n'omanya nti emitawaana gizza ab'ennaku zino bakuyita kuwunya, bagamba giwunye olina kudduka buddusi. Kati mu kudduka ayinza okwekanga ng'akutte kirenge. Kirenge kya lubuga, ekitundu ky'olubuga ekisemba, gwe n'odduka otaase obulamu. Kati kyekyo. Ate enkejje eyo njogedde ne nkutegeeza nti bagyokya ng'akabonero akalaga nti ono bw'oli nazzi kuno omuntu bwe yafanga bagisuulanga ku gwoto mu kwabya olumbe ekiro amakulu oba akabonero akalaga nti ono afudde agwekeredde. Ebibye byonna bikoze eki? Biwedde, bikomye, awedde, aggwereddeyo. Kati kyovola kikozesebwa ne mu kwewerera wali nga baga nti yakwalula esiridde, eyogerwako ebeera nkejje. Nze Munnabusiro abaleetera era abavumbulira eby'ensonga okubasomesa. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutugoberera n'okuwagira Olulasange. Mugende maaso n'okuwagira Olulasange. Banaffe ba Walusimbi Impact Fire Service neerabidde okuba bagamba ko wali nga ntandika, naye bano bazikiza muliro, basangibwa ku Lwegayaza emabega wa Akamwensi Shopping Mall. Beekwate bakuyamba, omuliro tegujja kwokya kizimbe kyo naawe ofiiremu ng'otunula. Waliwo akuuma ke bateeka mu nju yo ne kakulabula nti omuliro gunaakwata n'owonya obulamu. Balina bulangiti gye weebikka n'ofuluma n'oyita mu muliro ogwaka, naye nga bo be bagirira. Balina zi fire extinguisher n'ebikozesebwa ku muliro byonna. Batuukirire emabega wa Kamwensi awo ku Gayaza Road. Ndine muganda wange Franka ku kamera, tubasiibula tugamba nti awangaale Pemmenku.